tekisoboka teri kwegatta tekuliyo twayawudde tekuliyo nti Ssegirinya ebbanga lyonna ne Ssewanyana lye baabasiba mugende mukebere mu kitabo ekya prisons ekigo abantu abalambula abaana bano ndowooza obu ku bantu abasinga okulambula Ssegirinya ne Ssewanyana yali Panado Semujju Panado ng'oggyeko balooya baabwe n'abantu abalala mugende mulabe mujja kuba shocked abantu abagendagayo okulambula ba Ssegirinya tebaweza abayogedde nnyo ku lumbe tebalambula ku ba Ssegirinya mirundi gisukka egi mu myaka egi tebalambula maka gaabwe yadde genda kuyamba ku baana baabwe tebabayamba nga amalwaliro Ssegirinya yakola eddwaliro batuuka kuliggala teri yadde yaweerezayo yadde kanyula emmotoka ne bazitwala n'atuuka okgenda e Netherlands nga talina kyayina kubanga ambuuza mu kiseera ekyo nti Hon Nsereko ali ku kitanda nkoze ntya ne muganda naye tetusobola kunoonya looni naŋŋamba buli gwenkubira abasajja baateekawo propaganda nti nze siri mulwadde Ssegirinya yajjanjabibwanga omukyala n'omwami omu abaaliyo Ssegirinya yatuuka okuva ku kitanda e Netherlands prematurely to just come and prove a fact nti bannange nkomyewo ndi mulwadde. Can you imagine? Olw'okuba bano ne ba actors baabwe n'ababagamba bakole ebintu muddeeyo mugoberere obukutu bwabwe bonna. Ekivubuka ekimu kiri Dubai, ekirala kiri South Africa, ebirala biri awo ebite ebivubuka byagenda nga bikola gundi ate byo nno bikomawo e Uganda. By the way ebintu ebimu twali tubisiizinzeeko naye nammwe temujja kuddawo. Temujja kuddawo kubanga muvodde abantu bangi. Nze ebintu ebimu nali nabivaako nenga maybe you just ignore. Nenjagala muwulirize Ssegirinya atuuka nga organize zonna nga bwe yagamba zitandise okulwala. Ayina amabwa ku kibumba, ayina amabwa ku mawuggwe, ayina kidini ze tezikola bulungi, kyava yafuuka peero nadduga alirira ne yeekubako ekipaapi ng'eddagala terikolera ddala. Naŋŋamba banneetaaza miliyoni 25. Kasagga gwe muvuma ye yayamba ne ssente ezo okuzifuna we yazifuna n'aziweereza. Byo bino biriwo okuwuba buli we balaba omulambo we batambula. Nowulira cause y'okufa kwa Ssegirinya tekwali kumusiba. Ekyo kyayanguyiriza olw'obutafuna bujjanjabi era ekyo twakyogerako ne mu parliament. Kyova olaba nze omu kuba standing for the right of bail. Bo bano ne baseka kitegeeza bano beegatta ku yali anyigiriza Ssegirinya banguyiriza okufa kwe. Ssegirinya alwala. Omuntu omu ku NUP ajja ngamba onalebo gwe tomanyi Ssegirinya gwolereza azannya ne katemba ebyo byagendamu e Nairobi bamubanja nga bo be babyogera nti Ssegirinya ayina amabanja ayina okuzannya katemba oyo agende e Nairobi bw'agende e Nairobi bamuwenga pa DM. Ssegirinya parliament e Nairobi mwagakaani wokka yamumalako miliyoni 936 mu ddwaliro limu. Ezitali biru gye yasembye okusasula Lubaga miliyoni 2 ndowooza nga mu 7 26 more than 25 million. Ezitali ez'ensambya n'ewalala. Kakati bano baakolanga nga balina ka group ka blackmailing e Ssegirinya online nti si mulwadde n'aba medical board bamumme ebbaluwa. Oba mulina kye muntegeddemu. Bamu blackmailing nga online. Kakati nga buli omu n'aba medical board baga nti naye ddala kituufu. Twayingira mu nsonga eno okunoonya clearance ya medical board nga ye disputinga ngegamba naye amaloboozi gava mu kibiina kye kyennyini nti Ssegirinya ali mu katemba. Olwaleero be bali wano nti be basinga okukaabira Ssegirinya nga bwe yali foot soldier. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kituufu Ssegirinya bwe yayagalanga yayagaliranga ddala. Naye ate era bwe yakyawanga yayogeranga. Abo aboogera Ssegirinya ki? They are time wasters. Ne mugenda kulumberwa omwana n'aziikibwa in shame.
omuntu yabadde baddaweebwa decent value abaana be tebaliiwo mwe mugenda musomereddwa mwe muyina edduwa gye musobola okusomera Ssegirinya mu oli yazaala ono agambye njagala kukola bwe nti gw'ogambye tekisoboka you're inhumane. No sensible person should deal with characters like you, not at all. Temuyina mukwano, temuyina bukkiriza. Mama w'omwana yeebase ne maiti ey'omwana we bwe muli mu ndongo bwe munywa shisha ne mujja enkya nti tugifulumya wano era musobola ya Rabbi musobola bikolera nkusaasidde mama tekisoboka teri kwegatta tekuliiyo twayawudde tekuliiyo paka ku kiyama kati abasiru it is clear the drawing the line is tukubya bano basiru bano be bategeera tekisoboka the line has been drawn in the sand abasiru n'abategeera kwe balabira omukulembeze ategeera is how much you can respect the parent of your friend. Tewaliwo kirala baganda bange omuntu yenna tasobola kussa kitiibwa mu maama wo taba muno taba mukwano gwo taba muganda wo taba anything. Nkiddamu omuntu atasobola kussa kitiibwa mukadde wo taba muno taba mukwano gwo taba muganda wo taina kyali ono politics tumusanga ku nsi it is a means to get somewhere taina kyali anyone who can insult your mother whether you're dead or alive taliyo you're never my friend you cannot. Omukazi atuyanye n'omwana we bwakaaba okunoonya omwana we bamuteya gwange ebiggu n'akaaba bano bali mu kulya sumbusa na chapati bali mukola bivulu na birala yo omukazi bwatuyanira kimu mumpe omwana wange bwaba yafa mu mumpe bwaba mulamu mu mumpe yeye sindikira omwana we atuse maka go kuziika omwana we you humiliate her you humiliate the siblings ekibi kiddira nnyini kyo. Any right thinking member of society asobola okubeera ne bano abatakyategeera. You a fool. You are a fool. Tusanga Ssegirinya nga bwe bamusanga kituufu nga bwe bagambye ng'embeera Ssegirinya tabeerangako mu mbeera nnungi ate nti ng'omuzigo gumu ekyebana najja n'asoma awo bonna ye yagamba nti onalebo jjukiza abantu bano nti gwe wampa ssente ez'okutuula ebibuuzo ku pimbasi bobe nyini nga be bawandiika petition teyavaako mu NRM teyavaako mu FDC petition yali egoba Ssegirinya mu parliament boko baga nti baali baagala nnyo yava waabwe yavaako ebweru yava waabwe tekisoboka teri ya humiliate nze maama wa Ssegirinya ajja kuyitamu nja kukola buli kisoboka tekiriyo okujjako nga ogenze ne weetonda Sawudo obadde mukwano gwange nnyo era nga nkwagala nnyo kankomaawo kusaagala kwogera ku mwana wange oyo kuba naye mwagala naye ogenda n'ossa wansi n'okkakanya maama w'omuntu inna lillahi ne bwe yandibadde kyakola nga ne bwe yandibadde agamba wamwagamba nti family yezze neetusaba fe abasiraamu tetwandibadde nnyo comfortable okuziika ono omwana after those many days ne muga family yeetugambye mourning was to be done this way. One, lwe baba wa maiti ku kibiina ye yali mourning y'ekibiina era awo wekikoma bwe yadda ku parliament eyo yali mourning ya parliament n'ababaka bwe gudde ewakawe gwe abantu be bano bawasizza bakyala be n'abalala bwe gudde ewaka maiti ebeera y'abantu beewaka kyovulaga abazungu bali so sivo bagabwe bate bakuyise sigala eri meaning this person has been taken back to his ancestral home bali be bamukwatibwako and that's how it should have been. Bwe bakukuwa noga nti fenga abapate mu kibiina kyabaddemu tujja genda tukole morning yaffe ku pate bas
gwalaba yatali uwe yakubuza lwaki mukola morning ku party. Speak all that you want to say, the good and the bad. Okomyao era speeches mwazi wa ku party. Then va wow maiti erazewa nti ku parliament. Speak at parliament. Nze wampulira ko nga nsaba nti obanjogerereke wala. I spoke, I gave my eulogy ku parliament. Netumusalira. Nagenda ku muzikiti e Wambogo. Leka abasiramu. Oyina dua ki kyogenda omusomera muzikiti. Wavudde ku muzikiti kale bakiriza agenze uwe bobo badde mukwano gwenyo gende uwe oyogere. Then finally mumuleka agende ba mu resting mu ancestral home yabo bonga gwe baagala kwe kuwa maiti ya munne ekitiibwa. Gowuliro otya singa bakwata maiti yo nga bwe bagizunza abo bakola bwe omusajja ali mu jeneza bamwemba aminze. Kakati njagala mumbuulire mu abali wano baseeka mwenna muli kuno basemba ddi okunaaza Ssegirinya, okunaaza maiti ye. Mukutte mujolonga maiti, mujolonga buli kimu, mutadde buteesaawo, tebamanyi oba omutwe gwe guli mu maaso oba eno oli amaze gayimiriranga bwasanze ekibula temukitunuddemu buli kimu. Ababaddewo bakutte bukwasi ku ttama ne bagaa kiki kino. Mukutte maiti ya munna mumusuddeyo busuuzi. Mwekubisiza ebifaananyi. Basebo ne banyabo nange mbaddewo. Basebo ne banyabo, what is that? Temukomye bwe kutyo. Ekyo mukijjeewo. Ne muto obusajja bwe private parties ne muziteera abantu bonna. Alaba omusajja abantu beyeesiga. Bye biri bye nabagaye nti mukwane mingi mwesige batono. Omuntu oyinza omugamba nnyina ensundo wano kumbe bw'ova mu bulamu bw'ensi eno yagisaasaanyizza dda. Mbeegayiriddemu abasanga emikwano muno. Nkibaddiramu nga mbalaajanira. Temwesiga buli muntu gwe musanze kuno. Omusajja akuwadde ekifaananyi agaye ndi bwe nti agambye eno embeera gye ndimu wali tosobola kikola nga mulamu kuba yandivuddeyo ne yeerwanako amaze okufa mutadde ekifaananyi ky'obwerere bwe. That is not a party. That is not a party. This is a collection of fools. Twawudde. Inna halali bayina wa haramu bayina. Nti babaagala nnyo. You've humiliated him when he was alive. You've humiliated the man when he's dead. Even after death, he has been humiliated. Bakyala be balowooza eki? Ab'enganda ze balowooza ki kati? Select friends. Mwe mulowooza muba mwogera n'abantu abakwatagana obwongo bukola na kikikola mwawule emikwano. Omuntu omugamba oyina ensundo oba wano ku mugongo oba tunnafuluma nga yakakubira abantu mukaaga waagategedde nti ate munaye abadde talina nsundo. Nzirayo abantu abakola video nga baga Ssegirinya lekeraawo genda owumulemu omire empeke. Mukijjukira baali basayidi ki? Ekikusumbuwa tukimanyi. Fenna simanyi waliwo obulwadde. Genda omire empeke. Temukimanyi baakyogera. Today olwokuba bunoonya bukaadi ba pretending okubeera sent. It is impossible. Twayawudde. Muli mashariki tuli magharibi. Enjuba gyefa gye tuli mwe muli njuba gyegwa. Nti bukeere nja omuntu ajjayo ekifaananyi ky'omugenzi eky'obwerere bwe n'akiteeka ku social media nti kikyo mukirabe. Nkudiddemu waliwo agaye nti ani yamukwata in the first place. Gavumenti ye yamukwata nga bwe yakwata buli omu. So stop the nonsense nti Ssegirinya was poisoned. It's not true. Ate namwe mukimanyi nti si kituufu. Because namwe babakwata ku lwaki tebaba poisoninga. Mwe tugaye mukolagana nayo oba muli mikwano gyayo.
Yes, Ssegirinya had underlying causes nga abantu ffenna osobola okulwala pneumonia, osobola okuba n'ekigere ekirwadde, osobola okuba na buli bulwadde, naye oli wakulwisa mu kkomera. Era ekyo nakyo tukyogerako gavumenti. Ensonga ya beyiro muteekeemu amagezi. Because omuntu atagenda kuskipinga beyiro lwaki omulemera. Olwaleero nkiwa omulamuzi eyasooka kimulumiriza mu mutwe gwe. Ssegirinya kumulumiriza kuba alaba omusajja yamugaana, ogenda omusajja n'awanika ekigere bw'ati nga kivunda, n'otunula ng'oli mulamuzi olimu amagezi n'ogamba nti asigalayo. Ekyo nakyo twakyogeddeko ne tukirambulula. Ekyo kyayongera. Alani naye yali mulwadde. Alani bwe yava mu nga mulwadde nga ne wakataliyo, ne wabaayo omuntu omwe yavaayo n'akola video n'agamba nti Alani Sewanyana ne Ssegirinya bali mu kulya KFC mu Serena. Abo beekoza bali mu Serena, nti bali mu Serena bali mu kulya bitafutafu. Abaabyogera baali baani? Ani yasituse n'agamba nsaba buli omu yeetonde. Meaning omuntu oyo yali awagira ebikolwa bino okukolebwa ku baana. Twawudde mu lwatu tetugenda kuba ffenna paka okujjako nga mukyusiza mu nzikiriza yammwe. Okukkiriza kwammwe kutono nnyo, imaani yammwe nafu nnyo. Byabiriwo bya nsi bya leero, just because mwagala ebifo ng'omwana bwe yakaaba. Bwe muba ekifo kye mwagala kiikyo, just because abamu baagala bukaadi mugenda muvunnama ki abatategeera. Bw'oba oli w'amaanyi osobola okugenda ne weesimbawo wekka ng'omuntu, nga kye nagamba omwana oyo. FDC yamumma kaadi ku bwa kansala ne mugamba gwe genda. Abalonzi baawula. Naye n'obalaba nga balinga abatakyategeera. Kaakati eno bbato y'abategeera n'abatakyategeera. Abategeera weebuli. The line has been drawn in the sand. Akasittale. Mutuvumidde ebbanga ddene. Balekeeko kati tubajjako. Badde bakola alipoota bulungi. Muvumidde bantu ebbanga ddene. You think ebivumo birina bye olina ekivumo ekipya ky'ogenda okunvuma? Buli kimu mwakivuma ne kiggwayo. Mugenda kuvuma ki ekipya? Tekiriyo. Mugenda kunzijjako ki nga Allah takimpadde? Tekiriyo. Mugenda kunnyongerako ki nga Mungu takimpadde? Tekiriyo. Kaakati anti babakolera akasomero awo ke muyina bwe babasomeseza okuwemula. Mukolebwa akawunti bungi kasita abaliko nga bawuliriza ab'omuzinzi kwe bali. Wajjama nze siina kyentya okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yankola. Kitutte omwaka gwe gumu. Ssegirinya yafiiridde ku nnaku ze zimu nga kitange ze yafiirako. Januari nga 9 nabadde n'edduwa bye bimu ku byaŋŋaanya okujja. Nange nsabira omwoyo gwa mukadde wange eyanvaako, because it's a year. Ate enkola yaffe 9th January, era nakitaddewo ne nga this is a terrible date. 9th January robbed me of Haji and robbed me of Ssegirinya. Naye okufa bwe kuba tetusobola tubuulirira. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ngenda kubagezesa mu bino wammanga mu njala. Omuntu bw'aba alumu enjala lw'otegeera ategeera atya n'omugagga ava mu mbeera. Ekyokubiri mu bulwadde, omuntu bw'aba mulwadde lw'omanya. Ekyokusatu mu kutya ne mu kufa. Mu kufa tugane nnyo, ffe tukole nnyo. Olwaleero kino kituyigiriza bino wammanga. Ekisooka beerangamu n'akasente akali kujjanjaba. Bano be muyita mikwano gyamu. Abaana basiiba batukubira wano bali e Dubai gye bawoza nti simanya balinayo bi chapters naye tebayinza yadde kujjuza mwana no. Mukole emikwano emituufu ng'ate gya mazima, si emikwano egyagala okubaganyulwamu. Era woona akakasiza nkuwa bino wammanga katulabe oba eri eddwaliro linaasigalawo. Ababadde bakola ne Ssegirinya olwaleero omulimu mmye. Ababadde balinayo mu ddwaliro office bagigala weeks 2. Omwana oyo Luwemba najja n'agamba
nange mutuyambe mutudduukirire office y'omubaka bagigadde kuba takyali na sente. Wawulirayo yadde omuntu omu akola live naga nti sente zizi no office bagiguleho. Omuntu nojja novola mama w'omuntu, mama yazaala omwana we ate sinti kugamba nti mama tabaddeewo neyejjanjabira omwana we neyeweererera omwana we. Te naffe tufuuse baganda be. Gwe ng'ofuuka muganda waani? Ofuuka muganda waani? Oyina edduwa gy'osobola omuweereza, wawe ogenda omusabira. Just kyakamanyiiro. Olaba n'abantu abalina obuyinza, they don't do that. Nti bw'oba sitting head of state walabye nga basiziika Jimmy Carter ne baga nti newankubadde naye famire ne bajjayo muzzukulu we n'ayogera nga ba presidents batudde basirise n'ebino ebyokwagala. What is it that you want? You speak once and that's it. Message yefuniddwa. You don't have to speak too much. You don't have to speak too much. What are you speaking? Chicho oyogera. Jimmy Carter bazzukulu be ne boogera, abakolako naye n'abalala speech ziweddeyo. Same nonsense gwe mwayagala okuleeta around katolwa. Simanya kakati bino babagana nti no. Ate ye omugenzi yafa yabakyawa. Ate nga talimba. Bino bebaga nti Ssegirinya yabasonyiwa tabasonyiwangako n'omulundi n'ogumbo. I want another rap. Mimi ni muzinya moto. Kuleeta omuliro teri kitonde kyentya tekiriyo. Kasitamba nga kyenkugamba ge mazima. Rubbish, going to do rubbish everywhere. Rubbish. Kuono na bwononi. Kali.